Abange gwe bulijjo obadde okimanyi nti nno Aviator ebyaddala piloti yasomerera ebintu by'okubuusa ennyonyi era nga ye munnayuganda omu omuto asobola okukwata ennyonyi n'agijja ku kisaawe n'agiteeka mu bwengula. Igwe obadde okimanyi nti nno bituufu bye yayogeranga nti nno munnange mubuusi wa nnyonyi piloti omulimu ogwo muyigirize era agusobolera ddala weewo. Abantu bangi nnyo baali bawakana kweno ensonga wabula lwaddaddaki ensonga eno njagala tugiggale once and for all. Tugenda kubanga tubaleetera akatambi mwana mulenzi Aviator ng'asitula ennyonyi okugiteeka mu bbanga teekako n'okugissa. Wabula takomye ku ekyo, abadde agaba ne instructions teekako n'okusomesa ba pilots abapya batya bw'osobola okubanga okozesa ennyonyi n'ogiteeka mu bbanga n'emalayo ebbanga eddene nga tegudde n'ogilandingisa bulungi. Ebintu ebyo gw'obadde obimanyi? Era nze wano nkimanyi mukyalo mwannyo era oyo eyatondebwa nga toli wakukkiriza togenda kukkiriza newonolaba akatambi kano. Wabula that's not the case. Nze ngenda kubamatiza nga mbateererawo akatambi ayagala kalabe atayagala kaleke. Igwe w'omutima omubi kalabe oba okaveeko. Igwe ayagaliza sanyuka ateera omusabire emikisa naawe oba olyawo weegombe ofunemu ekyokuyiga ogambe maybe one day nange nja kukeera ku makya nkikole nga Aviator oba omwana wange akikole nga Aviator. Jjukira byalinga ebyokusaaga twali tukyali awo nga ne Zahara Toto munnange nga y'omu ku bakabini cruise. Bakabini cruise be baani bana abawala aboogera oluzungu. Hello, you're welcome to Ugandan Airlines, you're welcome to Ethiopian Airlines, you're welcome. Obwo obuwala obubeerawo obwebyula obulungi obusikiriza bakasitoma okubanga bakozesa ennyonyi. Wali okimanyi nti ne Zahara Toto ebintu bye yabisomerera si bizibu nnyo. Osobola okubisoma myezi gy'omukaaga n'osoma ebintu ebyo ne bakuwa certificate n'otambula. Yenze Shila Adita nze nabagamba ku updates ndi wakabi nnyo ndi w'amaanyi nnyo. Igwe neekumirako olina kola kintu kimu ku subscribinga okwate ne ku kade buli video yonna gye nteekayo ebiringa ekutuukako direct my brother my sister ate era commentinga tumanye ekyo kyolowooza. Katugendeko mu katambi ka Aviator Mr. Pilot ate era tukomewo. Let's take off. Take off. Kakati okyagamba ki okyawakana ki nga mmaze okuteerawo obukakafu. Omanyi Abannayuganda mwagala nnyo obukakafu. Omuntu ne bwakugamba bannange oyo nno bbi oyo nno kalimbwe ojja sooka kukwata mu kalimbwe owunyeko olyoke owulire nti ono kalimbwe oba munnange bukyafu. Yeffe Abannayuganda ekyo kiri mu DNA kyatutondebwako ne kitukakasibwako nti ffe Abannayuganda bwe tutyo. Ekintu kyonna kyonna ekyakabi ife tukiwakana Eva and Eva. Naye mwana mulenzi atukakasiza n'agamba nze sikoma bukomi kubeera bba wa Mina, sikoma bukomi kubeera nnyini restaurant ekyasinze obunene mu Dubai eriko erinnya lyange, sikoma bukomi kubeera ku billboard, sikoma bukomi kusayininga deals ezakabi okuyingiza ssente, sikoma bukomi kubeera namukyala mulungi waka. N'ennyonyi enjikwolako, n'ennyonyi njisitula mu bbanga. Kati n'oyo munnange abeera musajja wakabi nnyo, abeera
bw'obeera musajja oli ow'ekirooto ky'osinga okwagala omanyi kye kitegeeza okubeera n'omusajja ayingira obwengula n'atuuka ku ayisi n'ebireggwe by'oyimirira wansi n'olengerera mu bbanga oyo omusajja nno tomuzanyisa wabula ng'ateera nga bwe mbagamba nti mbatuusako updates nina akatambi ka muganda waffe enkuba kyeyo tubadde tumunoonya ebbanga lino lyonna era nga nzijukira nti akatambi ako mmwe mwenna mankuba kyeyo abasingamu akalaba mama wono omwana bwe yavaayo mu maziga mangi mu bulumi obungi bambi ngalaga enti no amisinga omwana we bukyanga ajja ku kyeyo wabadde wayise omwaka gumu ng'omwana oyo she does not communicate with the parents so ekyaleetera maama taata ne baganda be okubanga munnange bagamba katweyambise omukutu mugatta bantu tugezeku okunoonya omwana wange tuwulira nti waliwo guno omukutu omupya abaana kwe babeera okwo ne beeyambulira okwo ne bakuba embeekuulo ne bafuukira okwo basereebu ne bavuma abantu tusobola okukozesa ogwo omukutu okulaba nga tulanga omwana waffe munnaye maama n'avaayo n'akola akalangu kengenda okuba nga mbateerawaawo ng'anoonya muwala we omuwala oyo amaze n'alabirekako nga tetunaba kubawa katambi kali omuwala ono ng'alabiseeko n'abaako ebigambo byatugamba katusooke tubazannyire kali akatambi kennyini maama we ng'avuddeyo akaaba mu bantu ng'abategeeza nti bannange omwana wange simulaba omwana wange mumiisinga nnyo omwana wange yambulako yajja kukola naye omwana abuze maama yatuukirira kampanizi zonna n'azikaabirira zimuyambe zibeere nga zimulaga omwana we gyali bamubuulire oba mulwadde oba yafa abeere nga amanyi nga w'omanyi omuzadde omutima gw'omuzadde nga gulume munnange ekitaali kibi olw'abannayuganda okuba omulanga omungi osheyalinga obutambi eno n'eno okwogera ebigambo ebingi munnange omwana n'azuuka yavuddeyo naye omwana bye yatugambye byatwewunyisizza oyagala okubitegeera katugendeko mu katambi. Please, we need help. Baba wandiika wandiikambani babatwala paka kati omwana wange simulaba alina obuyambi bwonna oba kampuni omuntaase omwana wange yagenda gwamwenda omwaka guli kati gwagwako tukutte n'omulala yandekera omwana ng'ayavula simuwuliza nange ndi awo ntyo twagenda mu kampuni mu Nairo Treasure wali entinda ne basooka batugamba tukubire eyamuwandiisa nga takwata masimu bwe twavaamu ffena ne tugendayo ne batuggalira wapeeri tetwafuna buyambi paka ssaawa eno kakati agenda mu myaka 2 simuwuliza esimu ne bwokuba tebeerako nako mumuwuliza nga yakamalayo emyezi 2 paka ssaawa eno naye nsaba buyambi nsaba gwekikwatako bonna ebitongole byonna binziruukirire bwentyo bwendi paka kati simanyi oba gyali oba taliyo bw'aba yafa bakomyewo omulambo. Yasemba okwogera nti egyo emyezi 2 nga yakagenda paka kati amanya g'omwana wange esoowe mawadde agenda Saudi Arabia kukola paka ssaawa eno tetumuwuliza nako tetumanyi kimufaako oba gyali oba yafa batuuliza omulambo. Ekyo ekifaananyi ekitambula emabega bannaye mutuyambe ekifaananyi ekitambula emabega oba mufu tumanye oba mulamu tumanye yaleka omwana muto muleka yavula paka ssaawa eno ne maama we embeera si yeri awo yeeyagaza yagenda kolerera mwana naye kati myaka 2 tetumuwuliza n'oyo nannyini kampuni baamala ne bagamba mbu baamusiba tetumanyi oba baamusiba oba yavaayo tetulina kitumanyi ne kampuni baagiggala. Bannaye mutambuze ka vidiyo mwenna vidiyo eyo mwagiraba ey'omukyala ng'avuddeyo akaaba nga yeetaaga omwana we tetugenda kuddamu nga tujoogerera bingi nnyo kubanga vidiyo eyo ensuubira mwenna mwagiraba naddala nga mwenna muli bankuba kyeyo vidiyo eyo mwagiraba mwagitambuza nnyo era nga tubeebaza okuba nga mwatambuza vidiyo eno muganda waffe amaze okuba nga alabika naye mu ndabika ya muganda waffe before nga tannaba kujja ku kyeyo neeno recent walabikidde ng'ali ku kyeyo embeera eno yennyama mizannyo ateera ekaabya nze nga kinnoomu ng'adita kyandireetera okulowooza nti omwana ono tali bulungi yadde nga omwana bye bino bye yatugambye mu katambe katugendeko mu katambe ka muganda waffe ateera tukomewo.
Okay. Hello, hi. Everyone, I'm fine. Don't be stressed. Work will be over very soon. I will be there. Everything is okay. By God's will, I'm okay. Asawiya, number 1. Thank you. Mimi. هذا سوية هذا. شكرا. Thank you. كم تاريخ اليوم؟ كم؟ Hello, Baba. أو شكرا. Thank you. سوي. شكرا. wano wensinziriro bagamba nga mazo baterawo obutambi obwo eva bankuba kyeyo mubeere straight teweegula ku muwalabu tokkiriza kukukozesa ensobi naddala nga okimanyi nti ensobi eyo gye bujja maaso ogenda kugyejjusa tokkiriza kuyiirawo omuwalabu mubiri no matter what kanka kuddiremu munange tokkiriza kuyiirawo omuwalabu mubiri no matter what bw'obeera mu situation yonna nga gwe okimanyi munange ebintu tebikugendera bulungi bw'oba ofunye chance bannayuganda banno bankuba kyeyo nga bavuddeyo ne bagala okulwanirira eddembe lyo ne bagisaawo eddoboozi n'okkuba omulanga ebintu ebyo we bikutuukako respond positively tovaayo with negative vibe tovaayo with negative and false information nti olw'okuba you're backing someone olw'okuba you don't want mukama wo kunyigira kugamba nti wamuloopye kugamba akoze bino olw'okuba mbwotya olw'okuba nti wonna oyogera ekituufu ekiriwo alina ekintu ekyakyagenda okukola no it's better you save your life than being in a lion's mouth gezaako okubanga weesevinga mu bwangu abantu bavuddeyo bakugambye munnange woba olabise ife twogera olulimi lwe lumu naawe munnange use that communication ogambe nedda ekintu bwe kitewe kiti kigenda mu maaso osobola okusevingibwa olaba bataddewo akacyankalano nga bakozesa amasimu bakunoonye n'olabika olwo onooba osaba obujambi oba ddala nga oyagala kusevingibwa ebyaddala tosevingibwe ojja kusevingibwa omuntu gw'oli mu kuyiirawo omubiri omutaasa talina wakuyita takweguya bw'onoomala okufa oba ekintu kyonna kyonna ekyamanyi nekikutuukako oba ofudde oba ogudde ddala oba waki tagenda kulumwa foha ajja genda gwe gye yakujja anoneyo omuntu omulala era amuleete ebintu ebyo bye tuteetaaga ate era tetubyagalira ddala kazibe ne companies zennyini ezibawaayo mu abo abantu bakolera temukkiriza kubeera ku sayidi ya company gwe gamba nti however much ndi mulamu ekintu bwe kiti kigenda mu maaso yogera kubanga at the end of the day ne bw'otooyogere era embeera eyo ogenda kugisigalamu so yogera baganda bange kino ekintu nkibagamba nnyo all the time tobeera ku sayidi ya mwalabu yogera bw'ofuna abantu abaza okusevinga munnange beera nabo cooperating nabo in a good way tobuzaabuza mbw'ate mulaba bijja kugwa ate bino ate biri bye balwanisa okuvaawo ate gwe obikugira bibeere nga bivaawo bali bakweyambisa kwesevinga wabula tebakweyambisa kusevinga gwe ekintu ekyo oba okifuna ansobira nti nno mwenna mukifuna gwe ebintu byenjogedde obirowoozaako ki nga awuliriza era eyasubscribinga ku channel eno nsuubira wagenda osubscribinga ng'olina by'osuubira ku channel eno so njagala obeere omu ku abo abagenda okutuwa amagezi nga weeyambisa comment section ate subscribinga okwate ne kadde buli video yonna naawe ereme kubanga ekusubwa embagala nnyo.